Mugamba mutebagala balungi abeekumira kusenga face to face 6 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero. Kabuzi leero gye tugenda okwogerako era gye twayogeddeko ndowooza neggulo limu. Naye nabadde nina akakodyo ke njagala okubasomesa waliwo akakodyo ke nnazudde omanyi nabagamba nze nsooka bintu byange bigezesa ne nconfirming kasaba ngamba nti wali kyonna kibakkiriya oba kasita neekebera nga kiri kkiriya nga nziranga kagabanako nammwe. Nina amawulire amalungi eri abantu abanyumirwa kabuzi. Oli musajja oli mukazi naye onyumirwa nnyo kabuzi. Okimanyi nti waliwo akakodyo k'osobola okukola kabuzi eyo n'ebeera ng'enyuma n'okusinga weeri n'obeera ng'esobola n'okutuusa ku ntiko. Ekisookera ddala oba tunaakola akakodyo kano kabuzi si yemu ku styles ze tutandikiramu nga tuzina emmana. Tosobola kukyusa mukazi nga waakamutandika gwe n'omusabulira mu kabuzi like first round like oba ye style gye mutandikiramu. Kabuzi nnungi nnyo era erina ebirungi byayo ebigirimu era waliwo ensonga lwaki abantu abamu bagyagala kimataringa oba kivaringa okuva from one person to another. N'ekyaki njagala okularifyinga nga sinaba kubabuulira akakodyo kaffe nti si buli omuntu aginyumirwa. Weewaawo tuginyumirwa oba weewaawo abantu baginyumirwa naye si buli omuntu egenda mukolera oba buli omuntu agenda ginyumirwa. Abantu abamu tebaagala kabuzi olw'ensonga zaabwe ezimu nga kabuzi emuluma kubanga mukyala mumpi omusajja muwanvu omusajja amuzina bubi omukira agumalirayo gonna kugamba naye amuleetera okubeera nga kabuzi gyetamwa. N'ekirala kabuzi erina styles ez'enjawulo ze basobola zikolera mu ziringa 10 but kano akakodyo ketugenda okukola tosobola kakolera mu styles zonna. Twogere ku classic oba eyo yatandikibwawo oba ku zino zi pro oba ku zino simanya biki modified bikyebe n'abantu biveeko. Twogere ku eno ayatandikibwawo. Omukyala alinza okuba nga yeebase afukamidde omukyala asobola okuba nga afukamidde ku buliri nga ngenda nabagamba ne sayenda asobola okuba nga afukamidde ku buliri kati then ng'asimbye emikono gye supporting ekifuba kye bwe nojja n'omuyingira n'otandika okumuzina ng'omuva eno. Kabuzi eyo ebiseera ebisinga omukyala waba agirimu egazi y'akasolo ate kabuzi ereetera omukazi okubeera ng'afuna obulumi like I mean nga agaziwa oba si kyo ng'ayingiza empewo so obulumi ng'ayingiza empewo n'okufuna obulumi kubanga omuntu aba thrusting oba omuntu aba ayingiza omukira paka eri munda. Osobola okontrolinga omusajja mu kabuzi temulaba nti nno nti omwami tosobola mukontrolinga mu kabuzi ke kaseera kabeeramu ng'anyumirwa nga yeeyagala still osobola mukontrolingira mu kabuzi eyo nti bw'ayingiza omukira bw'ati ngenda kusaba ogatta amagulu go togagaziya bwoti nga bwatugagaziya gagatte then oga crossing. Jukira nti tugambe nti amagulu go obadde ogafukamiza nga kati ogenda gakwata okugulu okumu katugambe okwa ddyo kweba kudde ku kwa kkono oba okwa kkono kudde ku so omusajja waba akuyingidde nga okutamiriza ng'akabina atooka tumanyi okufunya waneno mu mugongo n'okolawo ekinnya n'ositula akabina n'obeera ng'omuwa omwaganya kitegeeza emmano oba ogigaziyiza kati gwekwata ebigere byo bino bicrossing ate obigatte ne muno mu bisambi bibeere nga byegasse n'ebigere eri wansi ng'obicrossinze. Bw'okola kino then kikinaza ebbina katini dikkirire tolikikinaza kubeera nga lisituka wabula lisse wansi libeere nga lisse ebbina lyo liba lisse kitegeeza nti omusajja wanaaba akuyingira tagenda kuyingira kupimpina paka eri munda agenda kuzina ng'akuzina ng'akola kye tuyita shallow thrusting like okubeera ng'akuzina naye nga takuzina omukira gonna teguyingira kuggwerayo munda gukomawo kumpimpi. Nasomesaako oba nali ku live sijjukira ndabika nasomesaako ku kye tuyita shallow thrusting omuntu yena ataafuna mukisa kubanga okisomako osobola okuba ng'okebera ku gundi yaffe ku YouTube channel yaffe kuno n'oclicking ewantu ewali live n'okebera ewali akakodyo oba akamazisa abasajja abakyala oba akanyumira abakyala sijjukira it's either video or live n'obeera ng'otegera kyenjogerako kye tuyita shallow thrusting nti omuntu waba ayingidde munda tasobola guyingizayo gwonna kubanga wali munda oba ofunze mwabayina emmana engazi omusajja bw'aba akuzina nga kutadde mu kabuzi osobola naawe okukola akakodyo kafunza ate kalimitinga omusajja okuba nga ayingira munda. Sensitivity yeeyongeza kuba nti omusajja aba asobola okutuuka mu bisenge munda aba tazannyiramu kuba obanga afunzizza emmana munda nti ayingira n'azina naye nga tamaze eyo yonna oba nga takuyingidde direct wona kubeera ng'akuggwerayo kijja kukolera ng'omukyala ate kijja mukolera ng'omwami. So mukwano gwange omulungi nkolera ekyo ojja kumpa results. Kati then waliwo akalala omusajja wobeera nga like budget modified like omukazi yeebaka ku buliri ne yeebaka ekifuba kye nakiteeka wansi n'akekenazaamu akabina katini then ebigere bye nabyo ne beebaka ku buliri n'omuyingira. So osobola okubeera nga naawe omukyala omusajja bw'amala okuyingira
bw'ati ngenda kusaba ogatte ebisambi byo ate ogatte n'ebigere obicrossing like ekigere ekimu kidde ku kigere kinnaakyo naawe akakodyo osobola okukakola bino bye mugaba emmana n'ogaziya amagulu bw'oti omusajja abeera ali muli nga yeewujja bwewujja tayingira yenna kumalayo takola atya kubanga tafuna like afuna omwagaanya oba waazinga nnene nnyo kyakola kyonna kyaba ayagadde naye wano oba omulimitinze nti ne bw'aba ayingidde tasobola kuggwerayo yenna ne bw'aba ayingidde alina waakoma tasobola kubeera ng'emmana agizina kasaayirizo oba ng'agizina kapaalo nedda agenda kuzina owulire obuwoomi ate era kijja kuyanguyizaako oba kijja kukendeeza obudde bw'ogenda okumala nga tonatuuka ku ntikko nabagamba omuntu okutuuka ku ntikko naddala omukyala it's a build up tension nti obeera oyongezza obeera oyingizza omukira mu mana aba ayingiza omukira mu mana aba tasobola kubeera nga azannyiramu banga yeecontrolling obanga yafuga naawe oba okyasobolera ddala omufuga kabuzi yamu ku style abakyala batasobola kufugira abakazi abakyala batasobola kufugira abasajja naye bw'oba okozesezza akakodyo kano kenkugambye ojja sobola okumufuga bulungi nnyo nga bw'owulira ddala so nja kusaba mukyala ayagala okutuuka ku ntikko ayagala okunyumira kabuzi namwe abagaa nti kabuzi tennyumira omusajja nzina paka eri munda mukwano tasobola guyingiza ne guyingirayo yonna singa oba omukutte nti wano oba ofunzizza ate ne mu bisambi muno okuttemu tagenda kusobola kubeera ng'akuyingira akufumite bw'atyo kapaalo papapapapa abajja kuzina katini oba katini obeere ng'osobola okubeera ng'okola ki ng'onyumirwa temweraga tubeera ne lives zaffe buli kiro Monday to Monday oba Monday to Sunday buli lunaku unless nga waliwo ekiba kiguddewo which sometimes ekiba kiguddewo I try to communicate via our posts so tubeera ne live ku ssaawa 2 oba 3 ez'e Uganda tubeera live ekiro tubeera ne questions and answers tubeera n'emisomo egy'enjawulo kati era gwe atasoma misomo simanyi kyoliko join us okubeera ng'onyumirwa tulina TikTok account eriko Sengafaith 256 you can go there no following tulina app yaffe eyitibwa Sengafaith 256 eri ku Play Store osobola ogidownloadinga n'obeera ng'ogiteeka mu ssimu yo naye tuteekayo content waffe oba waaka waffe baagala nnyo bantu bange mwebale kubeerako mwebale kwekumirako ate era mwebale kunjagala mwebale kufollowinga mwebale kusharinga mwebale kulikinga mwebale kukomentinga mubeere bulungi omukama abankuumire ate era abanjagalire tusinkane ekiro tubeera ne live by the way emisana ku ssaawa ey'emisana ebeerayo ssaawa 2 oba 3 ez'e Uganda ez'okumakya amanya ey'okumakya then ey'emisana oluusi esobola okubeerayo oluusi tebeerayo teri constant naye esobola okubeerayo ku ssaawa either 7 ogw'emisana oya 7 ogw'emisana ogw'e Uganda mubeere bulungi mweraba